Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo. Kakati Pulezidenti w'e Nigeria Bola Ahmed wenjogerera byandibanga ebibye bibi. Oluvannyuma lwa Pulezidenti wa United States of America Donald Trump okuvaayo ku mukutu ogwa social media n'abaako obubaka obulabula obukanga obutiisatiisa bwe yakoze nga busindikira eggwanga lino erya Nigeria naddala abo abakulembeze abali mu gavumenti abakwatibwako ku nsonga zino wammanga. Nsonga ki ezituuse okutabula omukulembeze w'ensi yonna Donald Trump okubanga abiteekamu engatto ng'akandula ku ddoboozi ku mukutu ogwa social media gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yogi Updates TV kusinzira obanga otuwuliriza watanatweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo nammwe abali mu gganda lya weekend kansuubire nti nno olunaku lubagenderedde bulungi Sunday batambulidde bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula tewerabira ku sharinga ku likinga ku subscribinga. Kakati tukimanyi bulungi nnyo gwabadde tamanyi kaseera naawe okitegeere nti eggwanga erya Nigeria litwegomba okubeeramu ennyo lirimu entalo z'amadiini y'ensi esingamu okubeeramu entalo z'amadiini gwe mukwano gwange. Lwaki kino kiriwo ekiti? Kino kyesanga nga Nigeria eddiini gye basinga okusoosowaza oba bannaddiini bano abayisiraamu bangiko ate nga batambulira ku ngeri ya Sharia law bangiko okusinga ba Christians. Kati bwesanga nga mu nsi eno mulimu olutalo lw'amadiini era gye buvuddeko tulaba nga abakristaayo bagenda mu maaso n'okusanjagibwa ba British endiga bonna abagoberera eddiini ey'obukristyanity bagenda mu maaso n'okuttibwa mu ggwanga erya Nigeria. Wabula kino kibadde kisusse nga kituuse n'okubeera Masaka. Wabula abakulembeze bonna ab'omu Africa bazze bakitunuulira nga kibaawo abandi badde beenyigira mu nsonga eno olw'okubanga ensonga z'amadiini abakulembeze abasinga tebayagala zitabaala tebayagala zeeyingizaamu. Kakati Trump olwalabye bino n'agenda mu maaso n'akwata olukomo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ekiwandiiko nga kiwooninga era nga kirabula Bola Ahmed President ow'eggwanga erya Nigeria ng'agamba singa Nigeria tesitopinga okutta abantu okugenda mu maaso tesitopinga Masaka eno egenda mu maaso ate ng'erina obusobozi agenda basalako kyagenda osooka okukola. Trump kyagambye kwe kubasalako obuyambi bwonna bw'abadde abawa obuva mu ggwanga erya US nga bugenda mu ggwanga erya Nigeria. Obuyambi agambye I'm going to cut off all aids. Wetwogera ku aids tuba twogera nti mulimu ebyenzigiriza, mulimu obuyambi bafuna mu byenzigiriza, mulimu bafuna mu byobulamu by'obujjanjabi, waliwo bye bafuna mu byenkulaakulana. Kati bwe basalako obuyambi obwo bonna kiba kizza eggwanga emabega. Trump agambye singa tekisitopinga nempulira nti waliyo omukristaayo n'omu gwe basse obuyambi ngenda busalako temugala kuddamu kulisiivinga buyambi kuva mu ggwanga lino erya US. Ekyokubiri abagambye agenda kusindika ba militants agenda sindika amagye mu ggwanga lya Nigeria gasobole okubanga ensonga gaginyigiramu singa gavumenti y'e Nigeria enaabeera eremeddwa okutuukiriza Trump kyabasabye. Era Trump takomye okwo n'agenda mu maaso n'okusaba abakulembeze abakola investigation ensonga ez'omunda mu ggwanga erya Nigeria bakole investigation mangu batandike okukola reconnaissance mu ggwanga eryo balabe ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Nigeria. Ani akuliddemu okusanjaga abantu, ani akuliddemu okutta abantu. Kakati bino we bigudde mu matu ga Bola Ahmed agambye nti bino Trump byatwogerera byakutusibako matu ga mbuzi kutuliisa ngo. Jukira Trump agambye nti no ensi eri recognize ennyo nga Nigeria mu Africa n'ensi endala zandibadde za stopinze dde ekintu kino
mu bwangu. Kati bino webigudde matu ga president we Nigeria agamba nti no Trump awasibako matu ga mbuzi bali isango nti Nigeria ekola nnyo okulaba ng'ekisoboka ng'abantu baaye bakuma bali safe era ng'egenda mu maaso n'okuteekawo justice mu madiini, mu nsonga z'amadiini eteekawo justice buli ddiini libeere n'omwenkanonkano basobole okuba nga bakomekkereza olutalo luno. Wabula tekiri nga Trump wagambye nti bano beesuuliddeyo gwa naggamba nga balaba ebikolwa nga bino bigenda mu maaso. Jjukira nti kino kiba kitatta n'ekitiibwa eky'eggwanga engeri ya Nigeria. Tourist industry kiba kigikosa. Kakati ne mwami Yoweri Kaguta Museveni kiba kimukosa kubanga ye omulimu gwe gw'okudeployinga n'okutaakiriza entalo nga zino. Nakyo bolaba Trump agambye ensi eziri recognized okutunulira ku nsonga eno nga basobola ogitaakiriza gatunudde balaba bulabi. Omanyi Uganda eri so recognized mu nsi esinga otwala obuyambi naddala mu by'entalo mawanga. Tuwalabye ekyabadde mu Tanzania. Museveni yasindise amagye agawera mu 5 ngagenda mu ggwanga erya Tanzania gasobole okugumula abeekalakaasi abadde baagala okumwamulako gavumenti ya Samia nga bagamba nti tibakkiriziganya n'ebyo byava mu kulonda era Museveni yabasindiseeyo. Kakati Trump agamba nti ngenda kusindikayo amagye gange singa ensonga eno n'agaana okukomekkerezebwa era mugenda kulaba kyenzizaako. Abalabudde n'abagamba nti no mumwongere okugenda maaso nga mwesuleyo gannaggamba mu abasiraamu nga musanjaga abakristaayo. Agamba tagenda kukkiriza ddiini ye ku kyoboolebwa waati y'abakristaayo ng'alaba ng'atunudde agenda kubaako kyakolawo, agenda taking a step. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinza obanga otuuliriza wadde muwuliriza mulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, sharinga, commentinga, watannatweyungako okukubiriza muganda wange. Genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Mbaagaliza olunaku olulungi, weekend ennungi, mweraba.